kulikayo mu kooti tuvuddeyo kooti bannange eyaleero ono mukulu yogera ne mubuuza agamba eyaleero ebadde etya kooti yaleero ebadde enzibu abamu tugimaliddeko bweru bannange ozereetimu nga emitawaana gyagudde dda ku geeti nsanze bannamawulire okimanya bannamawulire babadde bangi ebweru sigamba kyeggamba nti ku levo yo n'amaanyi ga jeni owabadde ojja kuyingira naye obuzibu bwe buvudde nti osanze omulyango gwatabuse dda ng'abamawulire beekyayekyaye abantu babulijjo beekyaye naye kati babadde babawa nsonga kikugeeti kugambye bwentuusi omukyala najja okukebera emmotoka bwandabye nangamba namukasa kyuka bukyusi togenda yingira nemugamba ate nkoze eki nangamba kyuka bukyusi togenda yingira waliwo omukyala oyo omweru yabadde mukambwe era yandabye nangamba kyusa bukyusa mmotoka yo tugenda yingira badde ne mukwano gwange ne mukwasa ebisumulizo ne mugamba noonya parking endabe nziiza biganye kati ng'oyiyo bagamba ki bwenfulumya nti ejjukira atugambye emmotoka tegenda yingira ne ngamba onokwata ebisumulizo noonya parking tujja kuba tuwuliziganya ku ssimu nenzija ne mugamba ow'ekitiibwa njagala kuyingira ndi w'amawulire nangamba leero nedda namukasa leero tugenda yingira ng'akuwa nsonga ki just mbo ali ku order namukasa tayingira oba abamawulire tebayingira oba bamawulire ffenna tiraagi naye nza ŋŋambiddewo namukasa leero nedda nemugamba bwe banaava mu kooti bwe bafuluma balooya ebweru tunaakola akantu naŋŋamba nedda munnange ngobeera mateeka ate tomunenya nakuddamu namukasa nedda yes aŋŋambiddewo namukasa leero nedda naye nze sibanenya kuba nabo baba bakola mirimu gyabwe yes baba bagambe tebayingira kale ekyo kyo nkimanyi mu luswayiri biri binnemye ebirala kila muntu kila nani kye batugamba mayinza oluswayiri manyi jingo yalunjigiriza vije jingo yabyogeranga mu firimu ne tubikwata oda kutoka kwa mukubwa oda evudde waggulu oda from above naye oda tugitereezezza batereezezza kati bwe mumaze kuba naye mubaddewo okusika omuguwa geeti etabuse nakyo obuzibu obubaddewo abannamawulire olumu nabo bakola nnyo obuvuyo mbadde sinnatuuka waliwo bannamawulire abamu balina omusajja gwe bawaayiriza ku geeti be basinze kati awo leeta obuzibu bamuwaayiriza batya mbwe babadde bagamba mbwe abadde simanyi akwata ssente abantu bayingire kumbe bamuwaayiriza nange simulabyeko ntuuse leeti wentukidde mbisanzewo lwakubeera nga bwabadde muleeyo abadde mu uniform abo mbamanya babyogedde abamawulire ate mbu mutebi yabakulembeddemu kati abasoloti bafunye obuzibu kooti egamba era ffenna abagoberera programu zaffe zino olwedde nyinayo programu emabega wali ku youtube yange ya Nurdin Ntege nakutte live naye tojja kulaba ku mulamuzi kuba oda yafuluma omulamuzi tomulaga tolaga security zaabwe naki wabiri ojjukira luli kati mbuye mutebi yagamba ffe tuli bamawulire nedda ne bwoba wamawulire wabawo ekintu kyebagamba nti kino anti kati bo bagiramu ekyo ffe nedda ani agambayo mbu kati natobye ne kamera yo ku mulyango mbu ne balaga mulamuzi ne babagamba nako bannange mukole mutine bwe bakola kifubo kubanga batuganirawo nti kyetukwata balamuzi mbu ne bagamba ne bayomba nnyo gwe nkwani tusobola n'okubakyusiza emirimu gyammwe nkugamba ebyogeddwawo mu kkolero saagala bikakasa abantu nabo ne boogera awo kati jjukira babadde ku Soroti TV ng'ate Soroti ebadde ekola bulungi ku musango gwe naye that indiscipline bagenza okukomawo ku kooti nga kiri kye twagambye oda kutoka kwa mukubwa kila muntu kila nani nga kyekiri ku geeti atembu yabadde atambuza ne propaganda y'olyo musajja kati propaganda ze luvannyuma kati ejja awe nayingiridde olwo nze njjukira natuuse ssaawa 3 nazukusereetimu luki ntuusa ate nga nkimanyi n'omulamuzi takeera ssaawa 3 nensooka mbirawo eddakiika 2 nyinawo omuwala awo mukwano gwange awo ku geeti awo tunyumizamu eddakiika 2-3 nenkomawo oyo musajja nyini gwe bagamba ajjako abantu mbw'abaggyeko ssente nanga mwami Nurdin sooka ojje
gwe yingira kuba mmanyi nti emateeka gongamba nga goberera bambi bwaba yoyo nange era luli yeyanyingiza bambi teyanzijako wadde 10 ayina yakutulako condition yonna jasi yangamba namukasafuluma kugamba afande ndeka ngende bwe twagenda nga mperekera exit nga nze livuga mpola nga bwangoberera bakugamba ufulume ba election kimukwala nga bakali sokegeta parking oyingire wekka kakati nze nyingidde ne mugane nyina abakamera banga abankwata emirimu gino ngi olumu nkwata naye mbako abankolera extras zino nangamba Nuruddin bobo nkuba wano obwama abantu balowooza oba ompa na ssente saagala kulabikanga ampa ssente oŋŋamba ki ne mugamba oyo Megatron Mose yakwata waaka wange bwe mbeerawo mbaako n'omuntu naga ate kati bw'oyingidde ate otandise kale Mose jangu gwokola ebintu bya Nuruddin nti ye bamuwaayiriza netugenda kaakati naye wano nga nnyingira bamuwadde eri directive gye nagambye kira muntu okiyita otya kira muntu kira nani eyange njiyita oda kutoka kwa mukubwa eze eva waggulu solot nedda lwakaba namawulire tetulina discipline bwe baba batugambye nga bwe babagamba temukola live tufolowinga ekibatugambye bo bali balina ensonga lwaki batugambye naye gwe bwewalaze mpaka bagambye totunuza mu mulamuzi ate otunuza mu mulamuzi we bakugaana okuyingiranga muleero si kyawano wokka ono omulenzi akalenzi akavuma mamafiina okajjukira kakamwemula twagenda ematugga omulamuzi n'atugamba mba munaakola live mbeetaagamu mwekka nenjogera awo na kilaaka ne batutwala mu kkooti nga tetunnatandika musango n'atuweera ebyokugoberera terikwata mulamuzi ye yatuga terikwata mulamuzi kibabe ba Looya mukwata odiyensi yammwe n'omusibe wammwe mukwate musibe wammwe ne bana abawolereza amaye abawolereza bo tebatera bagira bayingiramu nnyo olw'ensonga nti bawa facts za side zombi kati omulamuzi ekimugisaamu nti olw'okuba yasalawo kiri either ekitoono oba ekisibo ono olumu side zino zinyiiga ne zigamba katukole obulabe ku mulamuzi gwe wasiba omuntu waffe gwe wata gwe twagira kati kibagamba for their safety and protection totuteekamu kaakati ekyo ne bakitugamba ne tukitegeera era olabe mukwano gwodeeshi ekimuguddeko bamugambye taddira ddala bamudize ebintu bino bamugamba basoosaawo nga bali mu kkooti awo bamuganya okukola live mbw abadde akola live sikakasa abadde agikola kuba nze mbadde updates nzirabira kwa deeshi abadde ozirabira kwa deeshi jjukira ffe twasigadde eri gye babadde bankubidde nebadde manyi bamuwaayiriza abadde alikodinga bintu mbadde mbiraba ku live esaagala ate muwaako bujulizi muntu waffe nimbaawo kiseewo naye nga byebyo saagala kwongera oli munaku zakalema tolimba nti kaakati kati ebyo byebibadde ku geeti kati naye ate ne bagattamu n'abalala oyo naalongo kitone kati ennaku ne bataweereza kabaluwa tayingira kuba yali omu kuba yomba luli ku geeti wiiki ebbiri ziri emabega naalongo kitone yayomba yali omu kuba waliwo ebikyalo ebibiri ebyali ku kkooti byebasikako byewiivu waliwo oli yali ew'ekizigo oyo yaliwa ne bamulabako ku kkooti era oda kutoka kwa mukubwa yayita oyo w'ekizigo oyo we bamulabira ekizigo alina okuleeta ekizigo bamugamba leeta high court sizes nez'emakindi eno ndala wali amateeka high court nno giyita emmere baŋŋambye ne sipapa abaddeko emakindi nga ne bakulaba ng'okyamayo yo tebakkirizayo yadde abalwadde olimba
guno omwezi nagamba bannayuganda tebavaako kuba tuli mu byamagezi byo omanyi tumaze ebbanga tukola abantu baffe bali batategeera nnyo tetubawa bagira bali wa deshi bawemulireeyo naye nkubuulira ne wasi papa baŋŋambye alabise Seeka Umaru tomulengeddeeko Seeka Umaru mulabye kooti eri bize ate bonna babasindika Januari bonna bensipulidde bali abasinga 23 Januari 16 Seeka Umaru ye Ssekukkulu yamaze eddogirira ate akubire muntu we wankoko empanga ye tebagirya anti bamugambe 16 Januari 16 ate ene Seeka Umaru buli alina aba alina ekisaba basasire Seeka Umaru n'abasabedduwe mu musabe nnyaaveeyo bambi Seeka Umaru komera limukozeza bamma Seeka Umaru naye tayogera bintu bya Seeka Umaru bingi bibuzaabuza naye abantu bandibe abalya kusendeza Seeka Umaru mugendeyo kumumulabeko abantu be bamukukunira tebawuliddemu tetwagala mawulire twagala mawulire twagala bayamba aba bakazi wala tubali tugende wa Seeka Umaru okwogera naye twali ffenna ekiko twagenda ekiko tetwalaba Seeka Umaru omukyala yaliko omwoli obadde omwero yabadde mu kiteteeyo ekimpi atali hajjati yaliko mubaali bala Seeka Umaru omukazi mujjukira bulungi sife twalaba ku Seeka Umaru netumuwaayo ne ku nkalu mu buntu nga bwogamba andi batugamba nze lwaki namuwaayo ku nkalu namanya Seeka Umaru ono ekkomera ddyo kituufu bw'osanga omanyi olina lw'obeera mu mbeera gye bayita ey'akazigizigi nga bw'olaba omuntu akumanyi by name ogamba oba bayo ku tuzi kiringa bw'onoobeera sitaaka mu kkubo oli mu mabiro oba oli awo omwana w'okukyala ayitawo n'akulaga nti tebimukwatako n'atambula butambuzi kati oba oli mukyamu oba oli mutuufu naye omuntu yandisose kati ne Seeka Umaru kye nakola nawe wamuwaayo nzikira wawandika mu kitabo naye mugende mmuwa naye maama famire ya Seeka Umaru egamba teyagala muntu yenna they are protecting Sheikh Umaru baagala linnya lye mbu bajja musekerera emisango egyo gyonna azazibeeramu abantu bajja musekerera ate bamanye mbu musibe mugambye bwe ngenda nga mukomera munyambanga mbagambe abafamire nti Seeka Umaru abantu abagamba dda bamusibye emyezi 6 emabega kati balowooza nti abantu balowooza yagenda Dubai mbu ali Bulaaya ali ku kyeyo baŋŋambye abantu bamanyi abamu bali Bulaaya kati mbagaye ali mu kkomera mugenda kuleeta obuzibu eri mu uniform za orange ye Bulaaya famire ya Sheeka Umaru waba yazza omusango oba bali babiri Hajjat ne munne mukkirize amawulire gayingire mu musango gwa Sheeka Umaru kubanga singa omusango gwa Hajji Dini tegubaddeemu bantu wallahi singa akyali nange njogera bubi andi ŋŋambye omukyala nti ozitowa akakadde sikimugambye bajja kusaba $5 million ng'abantu boogaana bajja banditukwatiddeko ne mugaffe n'obulamu bwe tubeeramu tetwesobola abatuyamba be batuyamba ne tukola ki ne tubaawo gw'olemedde omusibe bakugamba sente za bbeeru ate ogamba tolina ate nine temwogera alabika ayinza okuba nono Hajjat ali mu mupango Seeka Umaru abeereyo anti oyinza okubaamu naye ng'oyagala omuntu bamusibemu naye baleke ng'ogawe gundi bw'anaamanya ajja mujjayo kati mama Fiina bbeero ya $5 million ziyinza omulema mama Fiina era y'omu ku bankubidde tobaddewo nga nkubira tinengeddewo Umaru mu kamera ate bawoza kusimanya erinnya lya Seeka linnya kiri okuwuma ng'omuntu ali mu nkomi balooza teyali emyezi 6 ate kati bamusinzise mu Januari ate nga n'omulamuzi tabaddeewo so nga nze nkubuulirira wano singa Umaru abaddeko abantu abavunaanyizibwa abatali bano baganda bababe leero si 2-3 babadde bajja muleeta nga 9 babadde bajja kuteekayo balooya babategeerekeka Sheeka Umaru talina na looya bonna mbalabe talina ye looya we bamugamba Umaru talina wadde fundi Umaru nkugwa talina wadde fundi yadde omubazi amuyambako ate baagala obbayamba
ate family mutukumali bamugamba umalunku gwa present sa atanga bataputa batakuta mu taina chamanyi agenda bamugamba ba prison be bamugamba bakugambe kino na kino kati nekibi musajja tubwajje si eri egenda eyekitalya ali kigo andi ngambe eri kujola yegende motoka eyo yekitalya lole ebazaayo bagenda omunga basitami musitama bamuyimirira nenga ngoleke olane mu kooti bagikuta otuula mu ogirina bagikujja balowooza okudduka oyira osobola tosobola kudduka mwine empingu kikalwa mutomaye amaanyi ogajja muno then olwanoba oddusa osobola n'okulwana so wano oba bwoti so kikalubamukko bakikola batyo ne baba ofunye otaddewo resistance so okwewala omulamu n'atali mwenna sa family ya Sheikh Umar ereka abantu bayambe Sheikh Umar abasobola kuba talina wadde looya talina wadde musajja watu amuwolereza kati no Sheikh Umar oba sister be tebamanyi nze nagendayo ne mmulaba yenga yetegerera Sheikh Umar nangamba nze yangamba gendo nyambe ku internet gamba abantu bansiba kalima ndoza bano tayagala babulira kituufu Sheikh yangamba family y'ebitundu 9 nabo begatta kubamusiba baagala abeereyo so bwe ndabye banonga balemezaamu nemmanya ndoza bye bamukubbo bayagadde mulaga nti bali naye tuli wamu nawe naye nga tebali naye family yegatta ne yamusiba ate nga yangamba nti yandiba yamusiba Umaru yagamba ndi yamusiba yali atereka ebyapa bye ebyemmaali nga bogamba ebyapa bya gundi yanterekera kati mbwayi no battaka eyo ng'ogenda maaso eyo namayumba mbu ettaka eryo dene kanoza mu baali kayanira n'oyo ndozo oyo n'amanya nti ono omukulu ayagala nnyo obuwana obuwala gendayo olabe ku Sheikh Umar mbu era yagamba nti gwali mupango era agamba nti lwakuba erinnya lye lyali lyateekebwako embeera ebigambo by'okukabasanya n'okwegattanga ekisusse abalala bagamba kwegatta simaya naye agamba mbu mulimu omupango gw'okumutwalako ettaka era mbu tebaagala aveeyo kubajja kwerwanako nemmuga tukoze tutya kati tubadde tuzzeeyo nga njagala muwa mawulire nti nayogeddeko n'abagagga abamu bwe kibanga kubanze bwe yannyonnyola ekyo nemmanya bigubanga mupango kubanze ndi kujjukira ndi wa equity for men neŋŋamba kati wabaawe ekkobaane kuba omuntu ayinza okuba alina ebikolobero Sheikh Umar abadde alina emisango gye ng'omuntu nga nange sikkirizigane naye naye omuntu ayinza okukozesa embeera enkaddeyo n'agamba tugambe nti era yakoze kino abantu bajja bakkiriza mangoyo bw'atyo okitegeera n'agamba babuuze omuwala oba yali andabyeko ebituufu bababuulira ensonga zonga ne babasuubiza mbu omugabo singa kiba kiti bagamba Umaru vunda tetukulinaako buzibu vunda kati olaba ddiini ensonga ya Hajji eno ono Hajji Ali singa tabadde mu mawulire walla yabadde tagenda kubeera kibagambe baabo singa abadde taliimu eno pressure y'amawulire omanyi ne kooti nabo bamanya ekiri eno kubanga omusango gwa Hajji gwatukanga munene kati Hajji obanga bamuteeka mu high court bamutadde mu nnaku wuuyo kati batandise byakweyimirira omuntu ataliiko babe era nibo nali bonsere kwekyogera n'agamba yandize mwaka kimanye nti Umaru yasookayo Hajji webale bamutwalayo nga mu gwa mukaaga Hajji bamutwala mu September ye tuli mu kugoba ku bya beero ono tebalinamuwulira namuwulira enkoko bazongere chachu zigejje ogwa Hajji olwokuna Hajji yandiriye enkoko ewaka tomanyi naye Hajji wakuba tuwa tugabane division aba division batandika okubala asooka wa obubaga gye bugenda okuba n'obuntu tugenda bumusa njagala mutwalirayo kokomera njagala buuza bakomera tuteesaamu wano omuntu
bw'oba omulondo omulamba tebagukkiriza tumutwalire omukamule maama akomawo bweru nyonta tokkirizibweri yakowa n'ebyokwegatta omwami oyo tayagala naye abamwesunza obamanyi ate n'abakazi kati abamwesunza obamanyi tonnawulira abakazi be simanyi nakuzanyira abakyala abeesunze Hajji yessaawa mutandika okunywa ekitiko anti naye twagala banywe ku kitiko banywe ekitiko ekitiko kikola ki twagala Hajji gwe tugenda omukwasa nga tagenda Kalamojja nsulo zennyini ziri ng'ali kukiira gyenito bawaiki nvaako tuli mu kunyumya bya Hajji bakyala be tugenda muwa kuba omuntu alina engeri gyanyumyamu abaana banywe ekitiko ekitiko kikola ebyamagero abaana banywe ekitiko ekitiko kikola ebyamagero nze sikinywangako naye bakibikomenda mbuuza bubuuza nti bagamba kikola ebyamagero kikolamu ebyamagero abakikozesa so gwe wenna yonna lwaki oteekamu nanti sikikozesangako saagala nnyo bikomenda nga kintu kyesikozesanga Jenny so gwokozesa ki nabo bakikozesa tewali oli ku muzuuli nakyo made omwana namukasa so nze njagala abali mu kutulaba buli kisi yali yeesunze Hajji enkoko muzongeze kyakyu kubanga olwokuna tomanya omukulu olwokuna musaala abasaala omulamuzi abasaba musabe anti kyekyo bagamba basaale abaloga baloge buli omu beera mu ddiini lyo n'abaali beepikira Hajji mukozese ku kitiko esoda wakooko naye muno waliwo omuntu bambi ng'ayagala naye nga yennyini wemanyi nti gwe bukyobeeramu tekitambula gwe toddamu kujja sooka otulekemu waliwo omuntu ng'akimanyi bulungi buli musango gwayingiramu tegukutuka ebisiraani bingi nga kibaamu ogaba nenze nyina ebisiraani oba nabaaki kati bw'oba oyagala nnyo Hajji gwe ku kooti tojja beera eyo yagalira eyo mu mutima gye bali abantu nga be basibye omusango guno buli lwajja oba abagenda okujja ku kooti olwokuna bano abekkeeyo oyo bombo n'olweza n'akambula genealogy nze nakulira wajja banabe ku bombo olweza n'akambula akosembyeyo akambula bukyangamba sikawuliranga nako akambula ke kano kabanga kalina obuntu bwa baaluuni akaliwa akambula tokamanyi wallahi sikawulirangako obumuli bubanga obwenjagayaga so kabaako n'otuntu twa baaluuni njakabuuza basiima ogenzenjagendako ejjimbo tomanyi kambula sikawuliranga bakanaabeko nga bajja ku kooti mweyambula ebisiraani byonna temuleeta ebisiraani ku kooti ndeeteraako nkanaabe kanaye naakafuna ndeeterako temukaline wammwe temukasimba akambula kabaka katutubanga tubaaluuni bw'oba oliyenga kabanga tubaaluuni kabaako tubaluka otegedde just nze kyoba omanya oba linnya ddala lye bakayita nze nkawulidde leero kalina kaliko gwe kyoba omanya kalina obuntu bulinga bwanjaga obukoola bwefaananyirizaamu naye kaliko otuntu twa baaluuni bakayita kambula nze nakulira wa jjajja twabeera wajjajja holiday nga tusekula eddagala lye nosekula jjajja wange yali tubonaabona buli jjajja yali ayunga omuntu nti amenyese akambula tekayunga akambula ngo kyemba wanaaba n'abadde obwambula jeninga oli bulungi nekayayaana jeni akayayaana lweza ebyonna gonza lwaki banjayaanira jjajja yanaaza eddagala yakuyiwako buli kintu yakwambulula muwulira kalina akantu ka papu ye bulijjo muwulira mmanyi omundo gwe bayita kamunye kamunye anyiga biwunga nemmanya oba baguyita kiwankulata omumanyi naye akola ku infection oyo kati waliwo sere waliwo ebbombo yes waliwo ke bayita kanamirembe ate kanamirembe kamanyi namirembe oyo kibayita akakuba musulo bakajja waleeyo ako konkamanyi naawe tokamanyi oba bakayita kakuba musulo eddagala lingi balinaabeko baliyenge olwokuna balisuze ku bbaati ebweru makya bakere balinaabe lisula na ku bbaati eddagala linyuma lisuza bweru ku bbaati
walwawo ddo tujjanjaba balisuza bweru kati balikole batya olyenga bwoti akambulako bulungi mu mazzi balisuza ebweru ku mashabaka eri beeyireko olisuza mu mazzi osula oliyenze ddagala jjajjaffe yali aliyenganga nalisuza ebweru nakera n'atunaaza n'abambula n'atunaazanga eddagala simanya biki nga banaaza omwana omuwala balina omunaazanga eddagala so ekyogero wakikuba dda yeze banaaza ekyogero banaaza mukaabya mukaabya ate yayi nagwo mukaabira mukaabya jeni ebyaddala kati nkugjeeko engalo bulijjo nagamba bantu baagaza kyajjabasajja nga bakwagala banaaza omukaabya ne bamuva bulaaya buli omu agamba jeni yamba nze yogera nange oli kukambula kumba akambula eno olina ne mukaabya olina omusajja oli yakaabe w'entebe jjajja wange yanaaza w'entebe takyakaaba akafuga nkande konnaka akoliza ofuga omusajja ya bonna bw'abasajja tebikirala kayayana abasajja bakuyaya n'abantu tekiri ku basajja wawongayo basajja babitunaza jjajja waffe tuli baana bato kati nkuze babinazakati binkolako bukozi abantu banjayanira olina ofuga abantu eno otiriika bannange wagambye jjajja wamwe yabawa ekitiko ago galeke gakasuku gapisi nvaako sinagoogerako ndeka bwagambye mbuyaliekitiko nze ngambye banywe ebitiko sigambye ani yakikugamba ekitiko nze nakulira wa jjajjaffe buli holiday kati jjajja n'atakuwa kitiko ng'ate agamba kinywe omwana omuto nga jjajja anywesa ati ekitiko nze yali mu pifo pifaivu ng'omwana yafoole mu pifo jjajja wange akyali mulamu era bwe ngenda nsiirira entanda nampa eddagala naabeko nga liriwo ennaku zino lyakuwa handudde mulaba jjajja akomulaba jjajja mu March ddagala kiri yakuwa era bombo lweza ebyo ebyo abakadde bye basibirira abazzukulu genda onaabe muzzukulu kati ne bwe nagula emmotoka naŋŋamba jangu bannange tugiwange jangu kati ogenda ddiba ate musumba tabyagala nze taata owange n'asanga ebbombe waka ayinza obbavuga kati gwe kyo kyokola ku byombi ekiriwa singa jjajja abikuwa jjajja bwentuuke wa jjajja mbinaabireeyo musumba tabyagala waka musumba ye taate waka tayagala wadde ani azaala jjajja azaala ani maama jjajja wa maama yakola ku baana eno ate ye musumba agamba sibyagala wakateeratunalizeeyo eddagala ti doozi eggwerayo eri kuba musumba naabira bayinza obbafiirako alaba abaana bayayana alooza maanyi ge kumbe jjajja yakola atusolweza kayayana yanogadda nebiganda babiri ebiwala babinaaze babanaaza bonna birabika eddagala lyanywa binywe binaaze nedda biganda bigaye babinaaze ati noonya kayayana akola nnyo kugwa wabba eryabwe naye bonna baganda bame bafumba nze atali mufumbe wa okufumbiro kirala baganda bebiwala biri byemmanyi eryange lirabika lyerikyaganywe kwata bonna baganda bange bafumbo balina abaana kirala okuzaala n'okufumbira si kyamaanyi balina amaka gaabwe naye nze baganda baveeko saagala ndi ku trafiki oli ku jumia nkyali ku trafiki musumba pakinga nange mpakinga oli ku jumia ne bannange jjajja eddagala lyefu naye alina byakkoleddewo kayayana abantu bayayana gwe otasalawo jjajja eddagala lyefu ku ddagala lya naasiza akyaliwaka nedda gwe wa mululu jeni ku basajja abakoyayanidde aliwa tokuli yali agambye kuwasa abamba babayaaye gwe bawasa muyaaye abayaye tebaagala bayaaye mwagala tutomezani kyembuuza kanzize yabantu dini nkubulire omwaka ogujja inshallah kila muntu kila nani oda kutoka kwa mukwi oba obufumbo mumaze emyezi ebiri naye alina okunyanjula naye manchi oba okola tukole kukyala nga kunene mbeereyo bwe bigaana nga nvaayo naye kwa mukwano gwe wakulabako
oli Jamila Nampeere andi yakola okukyala nga toyo ayanjudde asing wali emmere ate omusajja n'amuleka Kampala Jamila ali kuki nedde mwanyinaze yakola ati yafuna bufunyike eyo kusetingira future y'abaana naye ng'eno akomawo era omusajja alina ssente ye nga nedda teyanona ssente JJ is fresh wali omuyita wa bulijjo nabisirabangako ku JJ naye bujjejjejja omuwulira ng'omuyita wa bulijjo Jamila akomewo ku ground tugenda kubba JJ kankuwa abasajja abali e Kampala nabakola bizinesi njagala kukunyumizaamu wano e Uganda abasajja bali yajjanga asaaga buli events gye twali tumanyi nti yesinga okuleeta emizindalo egy'omuleme ne stage ne lighting bonna yabaguba mu business bafuna emirimu nga JJ amaze kuvaawo. That is JJ for you. JJ events, JJ sounds. Ate muvubuka mulungi mukozi waliwo wulira JJ ng'onkisa yakiriyo kyalu yes namanyi bisaatisaati natunulira JJ ku gundi ku David Lutalo share Lutalo kuba be bateekayo saawu sereno jimenyi obumenyi nze natunulira omusajja ne ngamba bannange n'otegeera nti oba mpalule muwalule mutwale watata bagamba omusajja musudde muzudde omulungi Jamila aveebwe Jamila akomewo maka bagenda mukuba busu omusajja musiraamu ayinayo n'omukyalo omulala bagenda mukuba busu ono bakanya balekera baana kyogamba JJ aluddeyo bululu tutegeke date ye tumuyite tugenda JJ omugole mmufunye yenna agenda okungwamu tugenda kutwala JJ sawundi yiye tugenda omumenya olujja lwe wamwanti agenda JJ febako nzijira mbako siri ku ludda lwammwe mujja tugasa tunaza akafuga nkandi nedda nzijira ku ludda lwa JJ tebikirizibwa kati omubaayi omulala gwe njagala okugamba nti naye akuba kutta owa supremacy naakulabye tumayo Fujita gwe tukugamba Fujita muwulire erinnya naye feesi simulaba yes mugagga nti ali awo naye kati kye tujja okukola nyo naye kyembadde egamba kye tuba tukola tugendeko ku supremacy tufuneyo Saturday njagala olabe Luke yannaakulabye empya yateeka kiraabu n'ateeka wellness kuwummula kunywamu kidongo otuuke ebyaddala oli bwakuvuga ng'oli mabega weebasi emmotoka nejja neepaakinga ku supremacy ne bakuggulira oli nakkubira essimu nti oli luddawa ogamba ndi Kololo supremacy enaakulabye nkugambye nga bw'olaba Kololo ambiance ekigambo bijja kutabuka ekigambo ambiance kitegeeza environment kati embeera y'awali ku supremacy enaakulabye ekulowoozesa nti oli Kololo era nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti gavumenti eyambe nnyo ba local investors nti supremacy we yatandikira mu kifo ekyo nga toyinza kulowooza nti wayinza okufaanana bwe watyo jeni tugendedde ku supremacy enaakulabye andi nkugambye bano abantu abaavanga eno simanyi endongo eri mugundi supremacy singa omanyi supremacy ebifo bye yasuula obusuzi eyo waggulu eyo ng'abantu balowooza olina okukyakala okunyumirwa oba obulungi oyagala genda na muntu out olina genda mu bifo byeri eri mu industry eri no when you go to supremacy enaakulabye andi olaba ensi ogimazeeyo banva Bulaaya bw'ojja Uganda notagenda ku supremacy omuntu takujja Bulaaya naddala kaninga eno festive season bwe batakutwala ku supremacy enaakulabye ekawungeezi bagambye bakubbye nedda ejjeni tugende ku supremacy enaakulabye bw'otuuka ku supremacy buli kimu weekiri sawuna byakusula n'okusula basulawo simanya waliwo kozirumu twebakeyo kennaku nga 3 kyejjajja kuwulira ng'oyagala kwebaka eyo atajja akunyiika ate kusula ku supremacy ebyajja tuwa tuwe tusuleko ku supremacy tusuleyo kennaku 3
tuveeko ewaka akasaawe k'omupiira ng'oggyeko sawuna ndi watabe mpone emmere y'ewaka waliwo akasaawe nti bw'ova eri okukola byonna by'okoze nga buzuukuse mumpe ku mupiira nga banango omukaga mugamba atuweeyo ebiro 3 tujje muzaalete mukazi wendeete baganda bange ndowooza olaba biganda bye lwaki byantama bakutuma ebintu 3 mu baganda bange muganda wange omu bafumbo babeere ewaabwe baganda bange wagambye bali bulungi nedda mbonyebonye nnyo nabo babeereyo n'ennaku yaabwe nedda kyenkugamba kiri bwe kiti twabonaabona nnyo nabo kyokola bambeera nnyo n'abantu bange abo saagala mugamba bantu kale gamba omulala nze ndi singo oli singo ngenda kujja munnamunigina ojja bakuwe yumuyo wekka yes bampe king size mbeera omwo nekwata tiktok ngole live ayina nno ne hoteri gyali mu kugula waawo ayagala abe nga waliwo nga bwolaba javas nga osobola okujjaawo yogera naye ojja kujjayagala lumukwebakawo naku 3 mozalete mukazi wabwe okuli omuzigo gwabwe wakubako ku pate eyekiro ennungi pate gwegenda ku supremacy ebyalumu nalumu bajja kugobawo bugobi so kati tulinde olwokuna ddiini tuddeyo ku musango gwa haji ewa haji tuddayo naye kati ekibadde weekend yogera n'omwami oyo ku supremacy tugenda kugenda ne ku weekend tugenda sula naye osula wekka tolwejjamu ruumu yange ngate ruumu yo njagazamu ruumu yange nze ndi mufumbo nange ndi single ejjula bw'olamu bwa singa nti ofuuka lejjula waba wa bulijjo naye bannange omwaka ogujja agenda okungwamu ajja kumpulira nkunyumiza ekibadde mu kooti munda ompadde ekyebweru naye nga bangobye n'okungoba afaana abadde ankubye embooko naye nga kiki ebweru anti tukyuse ne tudda sayidi eri ku mulyango omulala ogufuluma tuyimiridde oba afande ogufuluma oba afande mulabikidde ntya oti nga nyimiridde tubadde awo ne bannamawulire bangi nansongamu bw'ati omuggo nakola ati nemmanya ssaawa ya misinde nziruse emisinde owonye ng'oli mu kiteteyi naye nga teri open nziruse emisinde ate nga ya flat awo kukotusambalirawo nkondo oba mu nkondo twandisanze feesi abadde agenda kunkuba fimbo nziruse emisinde atasobola kukuba abadde mumugongo era ngambye mbadde ngenda kukuba ojjukira we tumaliriza ebyemisango ne muganda ne ngendayo ne mugamba afaanto badde ongobera nangamba mbadde manyi ontunuzaamu kamera ne mugamba tunuzaamu kamera naye nziruse emisinde kooti ebadde enkambo wabweru ebweru wabadde wakambwe gwe tuwefiiriyo omunda tuyingira munda natuuse 3 jjukira bannonye ku geeti awo kati nali namba nenyingira tuyingidde tubeedde omwo ngudde ku fuulu figa ne mubuuza haki mangu nnyo nantwala ku bibye bapromota tebajja kummanyira bapromota bayingiridde wa mu kooti naye mwanyinaze ate kyekimuyingiza bapromota bagambye afaane munamuyisa akalambo abasiru abo abayimbi embwa z'abayimbi ezo bagambye afaane kimbu yamuyisa akalambo anti fulufiga yakola live ku Saturday n'abuulira Jenosalimu Sale jjukira Jenosalimu Sale yawandiikira Eddie Kenzo nkolera ku bayimbi abo mbakuuye basusse okubooga eggulu simanyi ngenda kukola kivulu kya Christmas ate njagala buyambi sirina mmere enjala zanvaamu erinyo lya simanya erinyo terikyalimu jjajja yange yafa abaana tebasoma basiiba ggulu eyayimbako n'ataayimbako eyagwa n'ataagwa kati Jenosalimu Sale abawadde ssente ebbanga paka lwe yagambye naye ekimala kimala temujja kukuta bantu mmwe najjayo bumbi nga 2 nawa bano nawa bali nawa bano nawa bali abaali awo nga lipooti ezebupya kale ate waliwo abagamba bano bayimbi tebalina bakolamu ekibiina babayimbi abatalina njala mu bigere nti abo kati tubaweyo bamulekwa nabo babatwala tuli bamulekwa twafiirwa nti tuweere tutya batuwe nti kati ffe tusiba bipande naffe batuwe ffe tuli bakiveera naffe batuwe kakati nze
byonna abikozeeko anti bamwogerako kakati ku Saturday gundi avaayo abuulira Genosali Musale Genosali Musale gwe kizibu kyo gwe weereeterezaako nga bwomanyi emiguunwa gy'ebisajja ebyalemwalemu ensi gwe wabatuma okuyimba gwe wabatuma okola ebivulu oba bannayuganda bokka oli ku mirambo gy'abantu egyafa afedde ku bampiso ko bali nti yagambye Geno ye mulambo kati abaddamu nti temuddamu ssebo kummanyiira nagambye mmwe bipromota ebyagwagwa naye anti buli ssaawa naye atambula alinga ndiga okitegedde yeekuba omutwe buli wayogera yeetoona muwulidde agamba Gena musole anti amugamba Gena musole nti bano nga bwogamba nti baba bakugambye tebyayitidde agamba yali sole bwe kiba nga abantu bamugambye ebintu ne bimukosa ye ng'omuntu nawulidde byabadde bingi nnyo kyeyayogedde ku Geno ne President Museveni nti kugaana kusiima abantu bababeererawo ne basiima ngaabo ababavuma obuvumi agamba bizondo babiwa miliyoni nga 3 ne bawa King Saha miliyoni 6 ne bawa bano babalunywa balina sene n'ababuuza bo bakolera ddi ku gavumenti bakolera gavumenti ne miliyoni 10 tebazikwatangako kati byagambye nti bantu mmwe temusiima muli babi nnyo babadde obubaka bwa fulufiga saagala gendayo nnyoyo mpeteddeyo koona kati mbatwala munda nga muta tugenda ku fulo saawa 3 4 5 6 tubadde tuli awo ng'omulamuzi azze ng'omulamuzi atuddewo ekooti ngenda njijuwa bw'aba ayingira bakoona ku luggi papa ne muyimuka rise up bw'ogaanirawo kibaki simanyi ojja kukibuuzaako nedda kyokola tuula mu maaso ogaanirewo ojja laba bulabi nedda oyige buyizo tebayinza kukola kino bagamba nze simanyi kiddako bo bakimanyi nze sikimanyi bwe nyimirira ne badugamba tewalirako omuntu wa mu kyaki otwo twamukwata ne bagamba abanaatuwaayo akakadde muyimirire agenda okudda engulu alaba buli omu ayimiridde nga bagamba stand up yasanga kigambo akakadde ayimirire azuuka bagamba ayimirire agudde mu kakadde olwo amulidde abantu bona ne bamukubira engalo tweyanziza naye ze wemutegeera atuula mbagamba badde ne basenguddemu kati nnyabo oyinza okuyimiririra mu bantu nga babagamba kirala n'otuulira mu bantu okiteire kyegambe oli yayimirira bagamba anaatusobola otuwaayo akakali tulina amazzi gatuyiikira naye singa nfuje okusaba abantu bonna teriiyo muzira kisaaga amanzi kino kankimale bw'oba gy'oli yimirira omukulu adde engulu abaga gy'oli ekyo teyakiwulira baga yimirira naga yeze mwenyini bano bona ne bagamba kitya muweesi twalwa musajja w'ekisa nga batunulako atemyanga bwoli mukutemya tamanyi kiddako kakati mu kooti nawe yimirira oba tuula oba basooke kubuulira lwaki oyimirira however ye order ya kooti naye okumanya reasons abali mu comment namwe mutuyambeko kakati byo byakussa mu mulamuzi kitiibwa naye oyinza okwongera okubuuza ne bakuwa genesis yakyo kyavaawa kitegeeza ki bw'otayimirira ki ekibaawo naye kubakuwa kitiibwa so oba tomuwadde kakati kooti ng'omulamuzi atuula omulamuzi azze tugenda tunulabira nemaga oyo si mulamuzi ajja ddayo omulamuzi be bambala birwedi babikuba naye gambi baba mu bya bbula abadde tabyambadde oba obyambadde azze badde abyambadde nga si bya reedi naye leero kooti ng'eruddewo neyaluliya lwawo batutuuza ne tubonerera bwazze okwogera kati okwogera wenzija nga
court registrar era atumiddwa nga bwe yatumwa luligo waliwo gwalaba era yakomyewo nagamba atya omulamuzi tasobodde kuba nammwe twetonda naye ngenda kutwala omukisa guno nfunye naweereddwa ekiragiro okufuna identification yaabo basualities abagenda okweyimirira Haji. Njagala kubamanya mmanye nti Nurudini Ntege ow'Ennamasuba ayina kino na kino oyina endagamuntu omanye obuvunanyizibwa bwo singa n'ebirala singa ono okweyimirira omuntu omanye ekitegeeza kati ate omusango gwa Haji beetaaga omuntu ng'azitowa babaddewo nga bazitowa babaddewo seekaawo nga ekirevu okiraba Haji ate ng'omulaba ssente awera kwakifuwako nga kyekyazitowa waliwo ntaata w'omulala waliwo omulala mukwano gwabadde bamukwana emyaka egisoba mwaga waliwo n'omulala abantu aba bana ebaagala bana bebabadde bazze era bebaagala awo nkutwalayo abo mbakutwalako naye olwakyogeddeko saidi ya Haji nesooka ennyonnyola nti kakati abantu bano tubalina era ebibyakwatako omulamuzi n'agamba ebyo sinnabibabuuza nga tannababuuza state n'asaba objection tekisoboka mu article bweti ne section bweti ne bweti ne bweti ku size yo yadde enkoko togita mu high court registrar nga kyatandika ddi kankubikkulire registrar atudde mu kooti n'awulira anti gaba mateeka awulidde ku tteeka erimuwewula tokkirizibwa yadde okusonga mu musibe nga bwe kyatandika tuwe kooti eno ekitiibwa nti ekikitaata njagala sebo registrar we kooti eno ekitiibwa tokkirizibwa kusonga eno kooti erina kubeeramu na mulamuzi si ba registrar nga gwe nakakanya amayinja ga registrar n'amugamba taata ogamba nze anti nkubuulira kankusomera ebiwandiiko bwe tunayo tulina okukuuma constitution y'eggwanga lino tulina okuteeka obwenkanya mu mateeka bwe tunawa buli muntu nti gwe salamu naawe salamu ku musango ani high court tejja kuba na vali omusango bwe guti kuwa bbeero okukola biki gulina okuweebwa ng'omuntu awa ekintu ekyo alina kuba mulamuzi ow'eddaala erya high court anti ne gatomyoka ne ŋŋamba kirasu mugyeyo empapula era aba byonna byenjogera biri mu luzungu luli olukambwe figa wange wane mabega naalongo kitone nga gwabanyonyola ate watukire kooti oyogereramu oba briefing nga tumaze maintain silence phones silence yes unnecessary movements leading to ABC kati nga ne bakuvaamu mbate bapwapwapwapwa muyite tebiri byakusongamu oluguli omuggo gwabadde bakugirayo ne bagamba tugume ngenda banyonyola tugume mwasalawo ebyalaani kati omwami nga agogwe babadde bayekyakajujujju w'ebibuuzo registrar nga yagamba ati wali atudde anti kimukakataka alina okuwuliriza bwanootinga eventually n'amugamba gamba kimu ndi magistrates gundi ndi level ya magistrates titimanye nti si kye ŋŋambye wabula nze nkuwulira what the law says atemye eddakiika nga 2 n'entuyo ne zikka nentunula saidi y'abansereko nembagamba nsereko watugamba wasoma amateeka kaakati ate wagamba wafuna katulabe kyekisajja nkirabye nakyo nga kirina Nsereko kati ali ku B nedda nga nize
ngamba mu ntemaatema yakye y'amateeka nakyo kirina ne ngamba njagala kutwala wa Honorable abantu ngenzo batunulako bati bali ku jogoli nga bamanyimu ku luzungu otali ya mama nyabo nga kila muntu kila na n'enkyuka eno nentunulira Haji nenga Haji ono gwe mmanyi naye tannamanya kye bagamba kalinde kiddayo otula kunsereko aleeta ki nemmanyi no wano side eno yale kya kibaleeta tekisaaga kirina teeka muganda wange kigakwotinze ne bagamba ne bagamba ayina byakwotinze bitategerekeka atuwe tulabe kokyo ku internet kwebiri ezo articles embagambye mugende ku internet kobbo tebaze na internet omukulu abadde mitambo n'agamba anti walaba tebabadde prepared for that ate internet nekibagamba njagala bakakasa akulira IT w'ekizimbe kino asobola bakonfamingira wano mbabuulirira ddala ekizimbe kino kirina internet bagende ku internet ne bagendako nekikoma nkyakubuulira gwe mukulu registra nti aha omusango gwa URA ne ABCD ogwagenda mu Supreme omulamuzi yagulimu omukyala mu 2022 yatuula n'agamba abantu bwe bati tebasobola kuwansala oba directive ku level ya musango oguli ku ddaala lino ayina kuba mulamuzi eyatikirwa era n'ateekebwa ku ddaala erya high court si saabalamuzi high court aba justice yoba bakulira abalamuzi bonna aba mulamuzi ku level ya high court yasobola okuwuliriza bail application kati kitegeeza ono abadde amulaga nti ekyo kyakola akikolera mu bumenyi bw'amateeka amugamba saagala omenye mateeka nga wendi kankuyambeko okuma amateeka Honorable Nsereko ng'ali ku ki akutte peni afuuse shedi bubu oyogera bwempulira wamala n'ogamba order information interjection objection okitegedde goba Looya njagala kunsereko kyavuddemu ani nze njagadde nsooke nkusiigire sayidi eno omuliro gubadde no buli muntu n'akola bw'ati ekisajja balya be banywa sajja kireesi balya be banywa kiki ekiri wano ne baga kisajja nebagamba oli yalonda naye kisinga nammwe ne mulonda abasinga kati kakasa muntu tetubanga twalonda ba internet Jenny soko mpe ku fiiru ya Honorable Nsereko gwe ninamu essuubi genda mu maaso waliwo kanso bamuyita batu kanso enoka namulaba batu bamumanyi linnya liggwayo kanso ng'ayimirira nga naye akootinga owaffe Nsereko tuyingidde saidi yanse Nsereko azze mu kyakusatu waliwo ye Nsereko ateekateeka n'abagabo ekimu naawe apresentinga n'asituka nga naye asitukira mu kisajja ekyaleese notisi zaakyo enteeketeeke nga kigamba mmwe babatenda ngenda kufaafaagana nammwe bwoku one man is army neŋŋamba fumita emboozi kisajja ekisajja kyazze bali nga bagambye ekize njagala kusaidiya abantulabe Jenny ekisajja kya ddala singa mbaddewo nembyambala nakola media lo ebyo bakubye ebyo babadde bakuwa embooko za dena boarding bakuba wakana mu kibira abakubye kirindi yatula ne basituka ne tugamba kakati eno balina distinction katulabe side eno ne batandika mpola nti kakati omukulu byakwotinga byandiba bituufu neffe tuli ku bail application omukulu azzeko
identification of sureties kire nti bana abantu boli mu kwogerako n'omukulu registrar gwobuuza tali ku instructions ze are instructed by the judge level joyagala owulidde ssebo nti yogenda maaso njagala bagamba nti okwa-identifying abantu bano betwogerako information yaabwe yatuukayo dda ewa judge era gwasaba kaakati okwa-identifying ani yaani tekiri mu kulagira oba kwetumiikiriza kwa registrar nti azze n'agamba mumpe ba sureties abeeyimirira no ali ku bantu bali nekikuba emmeeza ebyo nabibaganye tekirinawe kiri nti omuntu ali delegating omuntu amutuuliremu ku nsonga zino olina okuteeka omuntu ali ku level ey'omulamuzi n'olwekyo nsaba kooti olira nsaba kooti tufune olunaku omulamuzi ono gwe ali mu musango guno ajje wano akola emirimu gye oba wabeerewo enzikiriziganya batuwe omulamuzi omulala ali ku level y'omusango guno nekituula nsereko naagaa kati kandeete n'atukwotingira yaawe aze ne egamba etya twagala practical kati tuve mu field mu bigambo bwe byoyogedde ogambye nti oyagala omwami ono ave mu kkomera kuba avundiddeyo yeetaaga bbeeri naye ate byoyogera oyagala omusajja asigale mu kkomera nze mbadde ndowooza wandyekoledde justice n'okolera justice omusibe ono ne kooti eno ate n'obutakakkanya nnyo registrar ali mu kooti okitegedde etteeka lyoyogerako lyogera ku registrar nti yali mu ntebe awa ebiragiro naye bwe bakugamba nti manager akugambye wandiika wano amannya go omale ogamuwe ogampe nga we omulamuzi kyawukanaka n'ogamba manager ngambye ompe empapula zo ndaba oba osobola okukola bw'omala okumpa empapula zo ate nkuwe n'omulimu naye bagamba mpe empapula zo nziwe HR ono reception aba tafuuse HR oba oziwaddeyo n'ojjuza era okusalibwawo okwo okuweebwa omulimu n'obutagukuwa kugenda waani wa HR omulamu registrar mugambye kwatamu nzereko kwatamu sebo wagambye otya nange sizze wano nti neetumye bantumye buki bwetumye njagala kukutegeeza era nga nkozesa obuyinza obumpereddwa watali kulanga kulala nsereko nga bwagambye mumpa amanya gaba sureties kati naye aba alina okukola kakasa nsereko ene tugiteekawo nti yafuna eno waliyo olaba Islamic University products za olwo tuzimbye arabimu tomanyi kibadde mu kooti arabimu abantu tukomyeko bakome babadde bannange nga honorable waffe akikoze ng'abikuttemu presidential candidate 2026 ng'abikuttemu tulaba ku matiriyo ayiyo njiraba weeraga abasiraamu abasoma Allahu akbar aba ayiyo abasoma ate no ayiyo nnaku zino yesinga okukola amateeka otumanyi olaba nange nasoma midialo naye nsobola okugenda mu kooti bannange tokuoti ngayo wano constitution tobikola kireke nga baleeta tiimu eri kabiri ti bana nserekamu ali bwati wagambye otya ng'oli atudde eryo n'atudde eno ajja kukkiriza nti honorable Nsereko wa air ayu kibagambye nno nze ngenda biwakana nja nabbi apiiringako ne batekinga notisi zaabwe bwani vagundi okola biki njoki biwedde okapitulingibwa obeerawa obuvunaanyizibwa bumanyi kotagenda okugamba offset court adjourned till 5th
kati nno nkyakuwa emboozi wano omusajja yazza amazeeko nga 5 mukomewo wano omusibe azizzayo kwa remand mpaka nga 5 lero kuna nekiwanika siriiwo baba taliwo ng'abireka omukulu taliiwo ate ye head yali mu musango woza noono omulamuzi yatekinga notice abino era nga bwe mbikugambye nti ono aleese ng'agamba bali yadde baba bategeeza mulamuzi kati bye mugamba omulamuzi byasalawo okusinziira ku tteeka kati ye ng'abagamba taliiwo bwaba taliwo kooti ebatesobola proceedinga ate n'omulamuzi era taliiwo era tebitambula tulinda ye kati naye ayina conference ayinayo omusomo naki okutandika enkya paka lwakutaano n'abagaba balondeyo olunaku olulala mu wiiki ejja ne basooka bamugaanako awo ne bamugamba nenda tusobola okukola ne tukola biki naki n'addamu n'abagaba bannange mbadde nsaba wabeereyo olunaku olulala olutalinga 5 wiiki ejja kuba siriiwo ne registra n'agamba akkirizibwa okubaako byasoma okutuuka ku level ya DPP wololololo eyaffe neekomawo naga omukulu oyo ali mugundi pick play 3 steps forward 4 behind 4 forward 4 back atutambuza atutwala maaso bwatuzaawa emabega owooza oyagala omusibe bamugye mu kkomera owooza olina conference bw'oba oyagala justice lwaki weekolako justice notagikolera balala ku nnaku 3 z'ogenda okusoma kyogamba ffe tulina byakkola waliwo lwe twalina okuba era n'ogamba toliiwo mbu oli ggulu guno omusango wayingiramu gwaki ng'omanyi oli mubeereko nammwe ab'obwenkanya nga bw'agamba mubeereko ab'obwenkanya agamba ono omukulu eyasooseemu obwenkanya bwe mwagala kati gwe lwaki oyagala okusoma abalala nga bali mu kkomera wagamba beerammwe oba tuliiwo gamba nti tujja kubaawo delegate naye omuntu afune justice enduulu ogimanyi enduulu nga yamukama kati tujogereko plus wadde teriiyo omulamu abaddewo n'agamba nga Nsereko bwagambye nga 5 stamp erumye adijanidi till 5th adelicate ng'omusango balamukwatemu tebagenda tawanya balamuzi nerikolamu liti nenegana naye mwe kale kambalinde nga 5 ate taliiwo amugamba bawo oli oba toliwo ffe weetuli wano abwagize nnyo n'agamba nti nno bakole wiiki ejja nga oba aleese date ki ko ne bana kyamukisa naffe tetuliiwo kati naawe ronda date endala ffe tuliwo nga 5 gwe toliwo adelicate ng'omusango bwaba taliiwo dedicate gye tumalidde nga waali aye registra fife olwokuna lwa wiiki tuli mu kooti tugenda kuddayo kukyusa ngoye kwambala mpya kooti togira mu kiteeteeyi kino tokyerabira buli kimu kikyotegeeza ate ebirala twetegeke abakyala munywe ebitiko abali bepikira Hajji you never know yandivaayo naye nga tutambula ne bannaffe aba Victoria University basange bali ku Jinja Road gwe wena omuzadde ali yali mu kutulaba twalayo omwana wo asome omwana bonna mutwala ku Victoria University agenda kwolesa obukugu Honorable Nsereko bwayoleseza mu kooti wakireba wakichenga nachurra bongereyo ddiini obukyaba gamba Victoria basangibwa ku Jinja Road bagende bawandiisa abaana University tulina March intake November intake yebaddeko kati abaana bali mu kusoma olina okugenda nga bukyali genda osome bw'oba toyagala genda mu March intake so byo bwe tutambudde tukugamba nti webale kugoberera Megatron Media
webale kugoberera Nuruddin Ntege zikebereko Nuruddin eri NWOR DEEN then Ntege Megatron kigambo kya luzungu Megatron Media bera ngo tugiramba ne Jenny Namukasa twatandise tubaga mwana waffe birthday etuse nga 18 tuli mu mwezi gwe agenda kubeera ke South Africa wa Cape Town abantu be Cape Town mumwanirize mulago omukwano mumusuute suute mwekubira bebya ddala ate mumukolako bwa bulisamanyi bawulira ekitiko ne bagamba katulabe ku kitiko anti bo nabali bagamba ono akinyumya alabika akinywa katimulabe so enamba zaffe ze mulabawo wansi awo nze yange abantu abali mu nsonga zino eza haji abagala okutubaako kye mutusindika mukko okutubeera naffe okutuyambako muki mutukubireko ku simu mutuweereze ku message mutuweereze ne ku mobile ko ka sendwave ako walugenda bagibata technologies naye bantu fe batuwa sente batubeereddewo batuwadde ku mafuta ku 0701 55 8563 pereza ka message ka WhatsApp kyotesa kyogamba 0701 55 85 63 tubenga tutambula fena nze Nuruddin Ntege nkugamba tovaako tujja kusigala nga tukuweza programs nyingi ez'emabega n'ezo maaso nyina live yabadde butereevu mu kooti keberako ku Nuruddin Ntege kweri olabe we byatambule na bino byenjogedde byonna kwebiri emabega wali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weraba.